omanyi bagenda ne beewunza ku TV ko bakolera ate bwe badde wakasize balaba entertainment host ku TV nga NBS n'abuuza ekibuuzo ekyobusiru abantu bwe tusuubira bwa Douglas n'abuuza bannayuganda balaba firimu ezikoleddwa wano tafaayo kikigenda maaso na bannayuganda bakolera beefula nti bakolera bannayuganda but in actual sense they don't work for Ugandans. The only thing is that they are only after money. They are after money. Baba agala sende loko baluwa kasende nagenda nako ne bamuwa cheki ye namana avaayo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboze gwa makerenda. Awewa mukwano gwange amalaga teba bwayiga avaayo bukumbu abasidio omusunsu ziri erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli olunaku lwaleero anga sinabakuwa gwe ndi naye njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka highway. Tugamba nti n'essaawa zino registration ekyagenda mu maaso oba okuwandiisa abaana emitwalo 65 gyogenda maaso n'okubanga osasulanga school fees joka. Essomero lino nno lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 ebikwatagana n'ebyensula ebyo byakolebwako dda omwana agenda bugenzi kwetegekera kubanga asoma emmere balina olusuku oba ennimiro aweviira ddala mukwano gwange kati awo kakasa nti ejja kubeera balanced diet n'omwana obwongo bweteeketeke bulungi okubanga bikwata ebyo bye binogera maaso okubanga bikwata mu buufu obumu oba obulala. Buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Abalabi baffe tusanyuse nnyo okubanga tuli wano nate mbalamusiza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina. Andi n'omukulu Anserko Godfrey Taata Angel. Onako lwaleero ensonga ya firimu gye nja okwagala twogereko. Nalabye omukulu John Segawa gye buvuddeko nga munyiivu nnyo. Obunyiivu bwe bwasinze okubanga bufubutuka bwavudde kuba nti Douglas Lwanga yali akyaziza omukulu Humphrey omu ku bakulu abatwala Icon Awards as awards za film. I think Icon Awards was never the happenings. This could be the second edition if I'm not mistaken, or the third edition. I stand to be corrected. Orensonga ansinga kujukira edition iri yagwa we baleta Ramze Nuwa and all that was really powerful. So Humphrey mbo yabadageze maso kwanga chazibwa ku NBS waliwo statement Giacola Douglas Giacola that didn't go well with Uncle John Segawa. Douglas yamubuuza nja quotinga wabula si quotinga bituufu wabula quotinga statement bweringa okuba bwe ya soundinga anti yamubuuza bannayuganda bakyala ba firimu mu perspective mwetyo ng'alinga agamba nti oba osanga firimu za bannayuganda tezirabibwa kimalo ba tezinaba kutuuka kufuna attention y'amaanyi. John Segawa argument ye egamba that is so stupid of the presenter. That was so stupid for the presenter. I don't know if the statement was stupid or the statement was stupid or the person yakola statement that was so stupid. You're very respectable. Abantu bakulaba Douglas Lwanga abantu bakufollowing abamayinte ebintu ebikuvaamu bya magezi otandika otyo okwogera ebintu byebisiru webitu anti film industry eya Uganda abantu bagiraba. Can you ask such a question? Nembuuza mu buufu buno Douglas aina perspective mwe yali akireetedde Uncle John gy'atalaba. Uncle John ye yafuna ekirumu perspective enzibu. What went wrong? Era ddala film industry yaffe erimu position ki essaawa zino. Douglas yakyogeranga bwakitegeeza nti Ugandan movies, Ugandan films ye tazirabamu makulu, tazirabamu ng'ekigasa. Kyovola bayapozinga question n'agamba bannayuganda firimu ze Uganda baziraba. Agambye ekigambo ki
And John Segawa. Agoza kigambo ki? Bannayuganda firimu ze Uganda baziraba. Saagala nnyo kwongerako mwami Segawa kye yamuvuma. Nze sijja kyogera. Kanze kankireke. Naye nga nze nyimidde wano ng'omuntu nange ali mu film eze Uganda. Ate nga nze muntu ayagala nnyo okwogera olulimi Oluganda. Naye ate nga nze muntu asinze okukozesa Oluzungu. N'ate njagala nnyo okukozesa olulimi Oluganda. N'ate nga bw'ompa Oluzungu ate nkuyisaamu eggaali. Kimala ta. Ge mazima. Age mazima. Luwondu tegeera bulungi. Ennyo nno. Naye ate njagala nnyo olulimi Oluganda. Eso. Okosolo era ne byenzanyazanya bya Luganda. They actually tell me please add in some English and I'm like no I need this Luganda thing. Njaga Oluganda lutambule. Ne nga bwomanyi nti era tomanya we shall try to change a little bit and maybe act in English. Naye nga njagala nnyo olulimi oluki Oluganda. Oludominate nze sinte nimere asijagala naye nnyo Oluganda okuzanya mu Luganda kubanga oludominate nze nnyo abantu barelatinga nnyo n'olulimi Oluganda balufuna ma bintu byaffe wano ebiriroko. Yensonga lwaki nyimidde wano ng'omuntu ali mu film kuba nange mwendi mu Ugandan film nina ettafaali lyentaddeko eddene nnyo myaka nno mingi lwakuba nti nga bw'omanyi nti abantu babamanya after a very long time naye nga baludde mu field naye nga ndudde mu film ndudde mu directing producing mbiruddemu nga so naye kati tudde wano Douglas Lwanga yayogeranga ani? A stakeholder in the entertainment industry. Entertainment industry in particular where in particular where is a presenter a TV presenter. Yayogeranga ani mu kiseera ekyo yayogerera ba firimu yayogerera bayimbi yali ayogerera nga ba firimu. But yali ayogera because presenter wobeera one. Yes. When bank hostings, I represent the public. Exactly. Oh. When I ask you questions, kakati, I represent the public. Kakati mwami Douglas Lwanga, with all due respect, wali toyina moral authority kwogera ku Uganda film. Ate nkakasa nti omanyi ebiseera ebisinga ba presenter bano tukola ensobi eri emu. Inti yadde otuddewo nga presenter tolina powers zonna zoogera bitagasa biswaza. Kakati nze nga nze muna Uganda nze ndaba nga Douglas Lwanga at some point yeswazizaamuko ku kitiibwa kye tubadde tumuwa nga Douglas Lwanga okuyimirira n'atandika okudimiininga n'abiritolinga Uganda movie industry. Okwegamba nze nga ye ndabanga kyabwewussa okulaba nti Douglas Lwanga mu bitiibwa byo n'abamu abakulaba mu bunene bwombu mu bunene bwo osobola okuddawo n'oyogera ebintu kale bitategerekeka ng'ebyo. Omanyi kakiriwo ekiti omanyi abantu bano waliwo Oluganda lugamba olulimi lugamba Oluganda nti atannayitaayita yatenda nnyina okufumba. Douglas Lwanga bw'obeera nga tolina bakulaba ku movies ze Uganda nga toziinaamu interest tozoogerera zireke onshagire bulungi tozoogera zikole ki zireke bw'obeera nga toziraba nga toyina industry toyina movie gyonna gye walwebe yana Uganda ekuinterestinga zikole ki zireke tozoogerako zeesonyiwe fe abantu eno mu movie industry ze Uganda tubonyebonye ekimala abasajja abali respectable nga ba John Segawa n'abalala bonna lwakuba John Segawa yabadde mu kifaananyi nange namulabye nga abyogerako naye mpulira ng'ennaku enzita tubonyebonye mujje ekintu kino tubonyebonye ekintu kino kivudde wala nnyo tubonyebonye nnyo okuba nti tetugenda kukkiriza muntu kudda eyo kuyimirira kukola ki kudiminenga ne government yenyini netuyambako negamba nedda kale katubawe 70% local content nga mwekyo TV zonna bwe ziwa 70% local content mwekyo
ne Uganda film industry mwezigenda ne music wa Uganda mwegenda documentaries za Uganda mwezigenda buli kimwe kikwatanga ku Uganda program ekwatanga ku Uganda mwekola ki mwegendera ne Mwami Douglas Lwanga olwokuba nti nno ye amanyi maama we kaya afumba nga maama we kaya afumba ye NBS siwa chiri movies za NBS za Uganda ozirabirawa NBS ekuba film za Uganda film ki by the used to yes tugamba kati nga Douglas kwali ebyedda soko bireke ne wabaddewo balina movie ya Uganda gye baali balaga emabega kaawo njijukira yalimu ba Mathake right sijjukira linnya I'm sorry sijjukira linnya but movie it was a very nice one NBS yajiwa mama omutwe gwa kwolwo Douglas Lwanga akola ku NBS yali alaba NBS oba yali ku NTV yali ku NBS yo movie tenawe tontegedde movie biro yalaga Douglas Lwanga yali alaba UBC yali alaba NTV oba yali alaba NBS omanyi bagenere bewunza ku TV ko bakolera ate babadde wakasize balaba wanji yolo kuba ina ka program ke kamu kali nako bajana akatulako bwakamala bwakavaako badde wakati ateka ko DSTV ateka ko channels ndala well NBS ko ili ngamba ateka ko channels ndala za DSTV ndala esauza zituse za NBS nagenda nakola tafayo kikigena maso na bana Uganda bakolera befulanti bakolera bana Uganda but in actual sense they don't work for Ugandans. The only thing is that they are only after money. They are after money. Baba agala sende lokuba Lwanga sende nagenda nako ne bamuwa check ye na mana avaayo. Ebira tayagala kumanya. Kankubulire omuntu akola statement eyo oba yatokolera bana Uganda. Nze nkubulira oba yatokolera bana Uganda. Toso bobanga okolera bana Uganda ngabo okolera. Making sure you promote anything that concerns Uganda. In particular Ugandan film. Kubanga Ugandan film is entertainment. Ekibuzo kyeyandibuzizza Humphrey with all due respect Humphrey njawo kwebaza. Webale kuba okulwanira film ze bana Uganda. Era nkakasa nti etafali lyotadde ku film industry ya Uganda dene nnyo nti nkukakasa mu myaka entono nnyo ogenda kuwera omusajja w'amaanyi ayambye film industry ze Uganda njawo kwebaza Mmevojo okutula okubuuza omusajja naye mukoze mutya okubanga mwongere etafali ku film ya Uganda kubanga zeetaagamu amaanyi waba ate n'ovuma buvumi nte yavuma naawe okuvuma gwe tomanyi kuvuma can I classify you classifying engeri gye bavumamu otegeere nsobola kuwa classifications on how someone can abuse you. Yes, and that the meaning is part of that. Naye abakuvumi goyinzo kiraba nolowooza nti nno goyinzo kiraba nolowooza nti kuba kusabika nolowooza nti nno akyese munge nedda abakumaze yavuma ndi kitegeeza nti ebyaffe tebirimu maki tebirimu makulu tubadde tugamba nti ani akulya Purple Party Douglas tubadde tusaba Mwami Douglas sigala ku Purple Party kuba gy'otegeera nedda gemazima simu atenze simuvumye kwanze mugambi kyategeera kyabakola ki kyabasigalako Mwami Douglas Lwanga sigala ku Purple Party kuba gy'otegeera ebya filimu za Uganda bakukyaza omusajja mubuuze by'olina mubuuze bikwatagana ku Icon Awards ye muwo obuyinza obwogera ku film industry ya Uganda kuba kyalina okwogerako susubira nti n'ekyo ekibuuzo kye wabuuza kyali kirina okubanga kyali kiri posed mu bibuuzo bye walina okubuuza kyovola ebiseera ebisinga twandibadde tuweebwa ebibuuzo ne tubiyita mu prior nga tunabagenda ku interviews zino kwanga ebiseera ebisinga abasajja bano batumanyira nnyo okitegeera Mwami Douglas Lwanga tubadde tusaba nti sigalayo ku Purple Party ebya film industry ya Uganda bireke but according to Douglas Lwanga not according to him but according to the kind of question that he posed I would ask tolowooza nga Douglas Lwanga yali abakubira tochi bagamba nti you know what guys twongeremu amaanyi
there is still a long way to go. But my question here, temusobola bamu that hidden message nti ayabagamba, you know what guys, tuongeremu ko kumanyi tetunnatuuka we tulina kuba. Nja kuvuma. Nja kuvuma. Nja kuvuma mazima ga Katonda. Nja kuvuma ekigambo. Tujja koma wano. Nze nkubuli amazima ga Katonda. Nja kuvuma wallahi nja kuvuma. Sagala weewuze. Sagala weewuze. Sagala weewuze. Omusajja yatuvuma ekigambo kiri open. Ebiganda by'ebintu bya Uganda babiraba. Banange bali mubiraba. Kati kongeza okugamba kirungi ki ekiri omwo. Kirungi ekiri omwo. Lwaki ashuga kootinga? Actually gwali mu kushuga kootinga ebigambo bye yayogera. Chovola bagamba nti mu court you have a right to stay silent. Or else what you say will be used against you in the courts of law. So it is better Douglas yani badde asirika na sigazo omwami Humphrey ye nayogera byalina okwogera namala n'atunasiibula tetwandi jajinze mwami Douglas Lwanga ku kigambo kye yatuvuma tetwandi mujajinze Sanyuka TV kwaliko ekizanyo simwe bakikyali ku kyali kirungi nnyo ekyabami ba Maulana ne Namayanja and Zubeda kwali bakitaba kyanga batya ekyo kizanyo kyazanyibwa mu lockdown ne kireetebwa buleetebwa kusanyuka later lukeremete ne bakiteekako tekiri ku TV yaabwe simanyi wakikya playing but kinza okuba kyaggwayo because it was a production yali ekoleddwa mu lockdown Zubeda Maulana and Rain and the whole team. Kati mwami Douglas Lwanga gwe kyoliko kyogamba bannayuganda NBS gyoliko eyo ezanyanga firimu ze Uganda obulungi ennyo nga mpitirivu nga mpitirivu ennyo nesimanyi ki ekyabaawo school times yabeerangako back in the days kwabeerangako firimu za Uganda NBS eyanjawo bebazi akaseera ako mwatuwagira nnyo ffe abazanyi negundi ze badde baleetanga zibadde of high quality olabanga ebina Uganda bibadde baleeta nga bateekamu a lot of criticism okuselectinga ne kireetera okucommandinga marketing twongere okufuna ebintu nga biri clean. Kakati njagala okwebaza TV zonna eze Uganda ezigezezaako okupromotinga filmu ze Uganda. Kati abasajja nga bamwami Douglas Lwanga abo bo bandibadde eri ebbali kyova ngambe nti oyogera ngaani sigala ku papo pate gy'otegeera kati leka abantu abagezaako okupushinga n'okupromotinga film industry ze Uganda leka boogere gwe oba tobirabanga boddayo waka NBS gy'okolera boddayo waka togiraba ng'oteekako ate ekyewuunyisa oteekako NTV wali ogenzeeko ku TV station emu ng'oba olina ky'ogenza okukola n'ogenda ku reception n'osanga nga ate ku reception bataddeko TV endala tekisoboka ekyo zituuka ali nze nina TV gye natuukako nagenda olaba ngate bataddeko TV endala nembuuza receptionist namutwistinga mind nemugamba ola kaprogramu ako kanyumira mwe ngamba mwana golooza nkavaako ali ku reception ali ku TV kati olweriko obudde obwo agikolera ki abano wakolera kyengamba ku reception kwenyini representative nangamba agenda ne bamuwa omulimu eyo kyengamba kajanga ngamba nti kati bamwami Douglas be bano bino be bakola nti mu Uganda mwoli togezaako kulaga kintu kyonna kipromotinga Uganda yadokola papa party chekeza na papa party you are after money only after money you're not after building anything ogoba pesa toyagala kumanya papa party kiriwa customer papa party beera bwete customer ba promoters no funa ba sponsors abayimbi we bali nkoze erinnya ndi wakabi bwe bajja ne bayimba tukitiye papa party but in this guys ogamba ngesako promotinga ati we Uganda naye tukimanyi kati eno statement yakoze in actual sense goliwo just call us toyina kyoyagala kumanya toyina kyogattako nange naffe katumusabulemu toyina kubanga bane kiswaza tojja kuyimirira eri naffe kutudimininga naffe tusobola okudimininga naffe tusobola
toloza ntino gwasobola okuba oli ku NBS nave tulina platforms okusobola okusabulira tusobola tusobola kati uliriza TV zonna ezo Uganda twagala zebaza zituyambye nnyo kwanza promoting ekintu kino Bukedde TV y'amaanyi promoting zero content yokufiirawo ate nga baboneka sente nange nyini kwendi ku Bukedde TV mbeerako buli lunaku mbeera kayanja okwebaza Bukedde TV okuba nti eraga waka omu ku waka waffe tuyiiya mu mbeera zonna mu buzibu nawe kwoli mu buzibu byonna nawe ntera okukulabako ku Bukedde era Bukedde TV twaga ogyebaza nti TV ez'amaanyi wano e Uganda tebazeesimbamu eziremeddemu tosimbawo kati ng'ogezaako okuŋŋamba nti no tusimbe Bukedde TV ne NBS tulabe TV kyesinga okulabibwa nedda kati ovuze oddeeyo nedda balaga ratings baziraga twaziraba ratings twaziraba njogera ku ratings tulabe ate nga Bukedde TV ekyasinze okulaga bina Uganda wano yekyasinze era babiraba nnyo okufaako obufi so twaga okulaba Douglas Lwanga ndi toyogera nnyo bintu byabwewusa bitajja tulina TV nyingi waliwo TV bagiyita Pearl Magic Douglas Lwanga in fact mu magezi go mu ntegeeraayo Pearl Magic ogiraba and they really pay a good Pearl Magic ogiraba ati bamuwadde nnyo Douglas Lwanga mu magezi go amangi g'omanyi g'olina otegeera bulungi Pearl Magic ogiraba TV zenkumenye dozira Pearl Magic ogiraba agiraba ebirika abiraba andi kyenkugambye ndibeefuna nti bakolera banna Uganda naye baddayo ewaka balaba Kim Kardashian bwe baddayo ewaka balaba Kanye West oshagede bwe baddayo ewaka badda kulaba Super Bowl tagezaako okulaba nti banne leero kiki ekiriwo eyo statement Douglas Lwanga yandibadde tagyogera singa alaba Pearl Magic singa alaba Bukedde TV singa alaba TV zonna zino eziriroko nga bwayeefuula abeera muna Uganda. And you always chill with the actors and actresses babeera nabo otegedde yandibadde takola statement eyo kuvuluga film industry ya Uganda ekintu kino tubonyebonye nakyo bana Uganda babonyebonye nakyo bangi ab'amaanyi babonyebonye nakyo omwo mwe muli okutuusa basendeza okusasula ebifo naye nga n'abantu abajja tetubalina mwe muli okola movie n'obona abaana n'osasula abazannyi n'osasula biki because of poor technology waka naabula naye nga fiimu ogitaddemu miliyoni nga 7 entono nze zemmaze ndaba entonotono ng'ovudde ku ziri budget ennene omusajja akuta obusende akuta obusende bw'obutondo baba nze olw'omukwano nga yakwata miliyoni 7 nga oba yakola ki n'aziteeka mu firimu nali ku project eyo olaba miliyoni 7 ezo ng'omuntu akoze na short movie nga short movie bambi yakwata obusente bwe miliyoni 7 sigamba nti budget ennene za firimu zerimu mu Uganda mweziri ennene sagala kwogera eyo zino sente zamusamu naye Muganda mitole gya dola gyeziri njagala kwogerera wana awatono njagala to go as low as 7 million ate the people that produce a movie as low as 2 million je bali naye nga batobye baba batandika labayo mwami Abbas sagala nnyo kyenjogerako kikino nti 2M is a lot of money to someone wobanga otaddemu naye ngamba ogenda omalizanga era bambi kyofunye sina kirungi naye ng'otandika era tulina obujulizi bw'abantu abavuddeyo abakoze film nga batandise ne low budget movies naye ogenda oba at the end of the day but Tyler Perry go and listen to Tyler Perry's story how did he start? He was a one-man show, producer, director, actor, what everything and that is where we are. That is what we do here in Uganda, and that is a step. Tugenda mu maaso. Movies za Tyler Perry toziraba gwe Douglas Lwanga gye yatandika tewalabayo oba tobiraba oba tobimanyi ne tunuya film industry Hollywood gye yatandikira movies gye zatandikira bitandika one step at a time. So
kujeraga mujivojo gabanange njago bakubiriza mu film z'abana Uganda abiki wa oshegede so nze mbadde ngamba nti omwana yakwata myonzo musanvu naliko ne ku project yeyo ne meyaboko directing atwagenda mu kyalo eyo tukubye tulese sound tulese location ku location kyalo ku kyalo bane nakuzino bantu bamanyi tukola ne sente mbetirivu film ba film ba Uganda tuze wali my friend twakomawo wakaba mugasegase azini bagasegase content ye naina bagase atanagwa bagase bakati kati olunaku lutuka nti editing ya D nti yanchya ne mweshomba na hey, of course I'm an editor as well kati I think I want to be on that project engeri jembadde mu directing eno mbadde nja kutuula nga kola kinga to editinga so that can help wakati wa musango ku hard disk teyaliko ngayarazi teyaliko nakati wenjogera hard disk eyo aye bannange ze nyinza nofa omuvubuka yawuliranga afa ye yali project ye yasooka kadi nawo olabira ku maziga g'omusajja you can cry gwomanyi kote kati mwami Douglas tufunye mbi tuite olaba tukata ina sound nkugambye recordinga scene emu nga talina sound scene emu no ulyango oyagala kutta recording sound oyimanyi no wakata ina sound gwe oyimanyi wakata ina sound is as good as singa tewavudde waka no berayo waka kubanga sound is kimo mu film neyasigadde waka abakusinze kuba yabanywedde kyayimbudde nemmere so what about sound bane mu concentrating sound kintu kikulu nnyo ku film industry ku film na ku video ku audio atalina sound video anga tekuli sound abana bajja n'apparatus ku set so katuise mbizibu bifanako ngebyo tubonyebonye nnyo kati mwami Douglas mu bitiibwa byo gy'otuula tusaba sigala mu kitebe ky'okwata akazindaaloko akako wootuula as you're winding up mama winding up nkyayogera no on this topic kwagwe nawe nekanawe kakati mwami Douglas Lwanga kwata akazindaaloko kubanga kootegeera yogera ne bakyaliibo kadabayo wuli ekintu kino omanyi abantu bano balina ekintu kimu bamanyi kubawa bakita ekyojja mu miro bw'oba tomuwadde ekyojja mu miro presenter w'e Uganda w'aba TV takwogerako bulungi that an allegation mwana gwe tusonde banna Uganda abayimbi abawadde ekyojja mu muliro banna Uganda tubasonde wano bajje boogere obujulizi nti bawo ekyojja mu muliro nga nzijukira wano ku mulembe gwa Straka njogera with authority kuba nkimanyi vaawo naawe kikyogezako okwogera ozo tetukimanyi nti banna Uganda babawo ekyojja mu muliro wa presenters ne bayisawo abayimbi b'e Uganda ozo tetukimanyi gwe it's an allegation. What are you talking about? It's not an allegation at all. But now Uganda abayimbi baze ba present ekyojja mu muliro even on shows but upcoming baka mwana ntekawo mwana mpisawo kendo yimbemo chichi choliko we know olokuba nti sebo Humphrey bwabate yakuwa kyojja mu muliro tekyegeza nti olina twogerako bibi ba presenter be Uganda baba tebabawadde kyojja mu muliro tebasobola twogerako atamanyi kyojja mu muliro ba presenter be Uganda baba tebabawadde sente tebatwogerako bulungi tebasobola kwogerako bulungi no twawulya story yo n'omwami omuyimbi kweno show ya Galaxy yali gaichi yagamba nti bamusaba sente kati biki byobadde oyogera mbu is that an allegation? No to a certain point no gwe bino tuze tubiraba myaka na myaka nti bwoba tolina sente oli tajja gamba why njogerako anedda kati bane Humphrey omusajja lwaki tewamuwa kyojja mu miro alaka ensonga lwaki yatwogerako bubi osegedde ng'alaba kuba naye singa
singa mufe yamuga manyi kwata ekyekkomi kino mwana we bali ayayaya wandrabe Lwanga Lwanga yandibadde alinnya buli wamu n'alinnya ne ku mmeeza n'atu praisinga olw'okuba alidesi olw'okuba bamuwadde ekyoja mu miro ku Netflix kuoli ku Netflix oterolaba ku Netflix oba tolina sente za internet oba tutwagula account jangwe waka jangwe wange olabe ku Netflix oba tokimanyi ate nzi George nangire nedda jangwe waka otuka nunabye ebigere jangwe waka nkulage nkusomese naye kati Netflix yemu ku channels z'amaanyi za online y'amaanyi nnyo nti Uganda tulinako twalinako kafilmu bakaita Gali na Yellow Jumper era njaga okwebaza mwami Lukman Ali ye musajja omu w'amaanyi abavuddeyo ne bagamba no nze nja kukola kiri Hollywood kyekola and indeed he has proved to be of that standard. He has proved kadi mwami Douglas Lwanga bw'obeezo filimu tewaziraba gwe ddayo ewaka genda otegeko channels endala genda olabe NTV ate ng'okolera NBS genda olabe ebyo kubanga kitegeeza bannayuganda tobitegeera gwe tusaba gwe sigalayo gwe laba bintu bye byolaba ebya bannayuganda byesonyokeera ku makya kola kyotegeera genda mwambale saati zammwe eza papo mugende mu papo mutekeka amatala gammwe aga papo ugende obitwale embalala gyotera obitwala obitwale ewe gyotera obitwala eyo yonna muyimbe ebyo. And who told you that it's only Ugandans that musicians are the only artists? Do you know the meaning of the word artists? Or I can help you to define the word artist. Who is an artist to you? So because you stand up and hold your mic and start saying that, you know, artists in Uganda, but your mind tells you that an artist is a musician. And also a musician is a broad word too. Thank you. And a musician is a broad word as well. Because you know, I'm a singer. Do you know what could be where we do? A musician, I think, go to it over dongo. Yeah. A singer, you know, what am I? Imba. Oh, check it. Olaba nemba singira na mulimu gundira a producer katika nkubulire a producer mukutwaitanga producer siona producer mulala nnyo siona akuba ennanga nabi whereas ayinza okuba abimanyi byonna because I think there is a programmer kati programmer a programmer kutwaitanga producer kati vitu binoza that is a topic of another day mbadde nkusaba ompite nsomese Douglas Lwanga who an artist is ategere kubanga Douglas Lwanga by the way bannange ate oluso omusanyo ntuyinza omunenya obulala ayinza okuba tabitegeera kubanga Douglas emyaka gyonna gyamaze artist amanyi muyimbi yekka kubanga kyekyoka kyabazayimba artist ngamanyi yemuyimbi yekka gwamanyi mu Uganda kyova atasobola kurecognizinga Ugandan movie industry ngaba artists tasobola kuba takimanyi tanayita teyasoma ekyo teyakisomaako amanyi kali kokka ontegedde tuli fenna so mbadde tuddeyo ku Netflix Yellow Jumper yaliko ku Netflix bagiragako era Lukman twagamba omusajja ono awanise ebbango twagala omwebaza era nawulira essanyu sisobola kuyimira nengamba kati Douglas Lwanga manyi ayinza okugamba oba bagenda laga biki bibi Yellow Jumper oba byebiki ebyo ku Netflix kati Netflix nabyo oyinza oteekayo firimu ze Uganda Yellow Jumper byebiki kati Douglas Lwanga yayogera ebyo byekisiru naye omuntu ng'okolera bannayuganda appreciate ogambe bannange twagala okulaba Balukman Ali era mwami Humphrey tukusaba tukoleyo firimu endala nga tulinako movie eziwera 50 oba 10 nga za bannayuganda ku Netflix nedda sebo gwabadde talaba Hollywood nga mulimu movies e Uganda gwabadde taziraba nga bannayuganda gye bali abazanya a couple of them bannange mwami Douglas lwaki tuwaako katiibwa akatonotono lwaki tuwaako katiibwa akatonotono ffe abalwanira ekintu kye Uganda kiyimirire ne boogera n'olulimi Oluganda
tuzimenye firimu tuziwandiike. He needs to go back home and do his homework. Addeyo wakakole homework. Juzi nalabako ne cartoon gwe bakola ow'Abannayuganda bamukolanga era alaga ku screen z'abo abasajja naye nga mulimu Oluganda ssebo oluwerako. Oyogedde ku Luganda. Tubiyogera luba tubimanyi. Kati Douglas Lwanga mbadde nkusaba ddayo ewaka. Ddayo ewaka. Ogende ku Google. Use your phone very well. Kochi akatogikosa bulungi gwogikosa kunoonya bayimbi bana Uganda bokka kuba bootegeera. That is why bino tobitegeera oyogera ebitategeerikika. Genda nga tetukuwadde kukuno tetugenda kukuwa kyojja mu miro. Tetugenda kikuwa. Genda osachinge onoonye firimu za Uganda zonna ne Ugandan movie actors abali mu Hollywood ne firimu za Uganda ennungi. Genda ozirabe nti gyeziri. So lekeraawo okudimininga ebintu byotategeera bireke. Sigala eri papo bagirete mu Luganda. Kakobe. Sigala mu mpate za Kakobe. As we are winding up the show. Lero tumalirize kale. Tugesibule. Kale kakati your last remarks. My last remarks eri bweti. Douglas Lwanga twesonyiwe. Tuveeko. Tutotako kamanyiro. Togenda tumanyira. Togenda kutumanyira. Tuleke tubonebone je tubonaabonedde mu movie industry ya Uganda. Nerekera otumanyira. Tuleke. Kwata kazinda aloko yimirira mu kitebe kye ekimifu kyotulamu ekishotuulamu oyogerera omwo ebyabayimbi be Uganda kuba bo bategeera bulungi. Naye bwe tutuuka ku firimu ye Uganda bambi gireke gyesonyiwe. Tuleke tubonebone ebyaffe. Ekirala njagala okubiriza government ye Uganda. Omutetemwa gwekwata ne wabana Uganda gwe bagabana gravity gwe yabadde alwanira. Ogwa Federation. Uganda National Musicians Federation. Naffe mukwata omutemo ogwo gwa ssente mugutuweeko tugulyeko. Naffe tutulina ebintu bingi bitwagala okukola mu film industry ye Uganda. Naffe mutwawule. Temututeeka mu bayimbi mutwawule naffe mutwawule. Mutwawe tuberenga naye bakugaite ezisente zijja nammwe kwemuli. Anti kyenkugambe sente bwe zijja abayimbi be bazirya bokka. Nobody can stop. Abayimbi be bazirya bokka. Kale gwa mu byabalazi. Kale gwa mukwemulira abantu. Batuwe ku sente. Ffe tulina ebitunyiga bingi. Bane batuwe tutambuza bulungi emiremo gyaffe. Okitegeera? So ekirala ekyenkubiriza abana Uganda abakuba firimu njagala obeebaze nnyo. Mwebale okuteeka ttafaali ddene bannange temuzikiza kando temuzikiza kando bana Uganda abakola firimu temuzikiza ne oba weetaaga kukwata ssimu kwata essimu kola firimu. Kata iPhone zabyanguya. Kwata iPhone kola firimu nga entirely ne bwebera itero nga gyolina I am telling you nze naliko mu competition I was second. Zali mobile phone movie film mobile something phone film zali bulaye eyo. Nalimu mukondo nakola ka film nakokosa simu nenka submittinga. I was almost winning. Newa kuba oli kyeyankubya nti ina visual effects yakosa nzisaako zisa. Oh, yagatta mu kingi. Yes. So I was almost winning. Oshagede. So never okute itel kola. Yep. Never okoze ekikola eyo step etandika you start. Oba otandise naki oba otandise kiti osaawa yonna ogenda kubotola saagala gamba nti tokola. Kola kyonna kyolina whatever thing you have nga you can produce something use it. Mu Bible mulimu omusajja nze musajja mukkiriza. Moses baamubuuza nga yeebuuza abantu bano abayambi etya. Katonda n'amugamba kiki olina mu mikono. Nga alina muggo. Sina kyennina nga kyalina mu mukono kyali ki? Muggo. Kwali muggo. Omuggo n'agusuula ne gufuuka omusana nga kati genda nunula abantu bange. Eyo story nayo nju oyagala ndikunyumiza. Oli jinyumya. Jangu waka mu Bible study. Jangu waka mu Bible study nkuyambeko. Njajja kusomesa. Na kaki? So kyolina mu mukono. Kyolina okukozesa.
ate eyo Katonda gyakugulirawo enzigi n'ogera n'okola ki n'obotola n'ofuuka abasajja ab'amaanyi nsiibudde era mukama abatuweera kale mbadde ne mwami Nsereko Godfrey goyinza okuyita taata enjo omusajja wa art omusajja abadde mu art emyaka mingi nnyo is a stakeholder so alina authority okwogera ku nsonga ezikwatagana ne art kikumi ku kine waakyo koza alina productions ez'enjawulo nga zirwaninga ku mainstream even right now so alina olukusa lwonna okwogera byayogedde era bimuvunanyizibwako nga ye ebitundu 10 ku kine waakyo amumbeere mubaindala bwabulanga ngero maaso kubanga nsibula njagala okutegeeza ku urban bar esangibwa Namuŋona opposite ne small gate aya orthodox njagala kutegeeza nti olwokutaano luno bw'otajje mu kibira onajjawa mu kibira mulimu soda kwanze ne munywa soda soda abaawo ojja mu kibira wabula olina okujja n'otakinga position ngere ebibeera mu kibira munaye it was wild mubeere bulungi Rukia yabadde ku kamera